mu kaseera kano buli kimu ekibadde nga kijja kyogerwako kirabika ndowooza kitandise okubeera nga kyerula, kubanga munnange ebintu bye tubadde nga tujja tuwulira obuwulizi mu ŋŋambo nga biringa ebirooto bwe twogerera bitandise okubeera nga munnange byerula, era nga y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga obungi ntera okubagamba nti singa owulira omuntu ng'ayogedde ekintu oba singa olaba ekintu kyonna akabonero konna tosaanye munnange kuteekayo gwa naggamba, kubanga oba oli awo kiyinza okubaako kye kikulabula mu maaso ekijja mu maaso. Wetwagerera essaawa eno ekindeetedde okubeera nga ate mbakira akamansukira kano munnange Prime Minister Nabbanja atukakasa nti Uganda okukulaakulana nti NRM yeetaaga okugikankabula emyaka 10. NRM yeetaaga okukankabula Uganda emyaka 10. Kitegeeza nti emyaka 4, in fact yatukakasa nti emyaka 40 tegimala, itono nnyo. NRM yeetaaga okukankabula Uganda emyaka 10. Naye jjukira munnange bayogeranga ku pulaani abasajja gye bajja nayo, bayogerera mu myaka egisukka ne mu 10. Bayogerera mu myaka egisukka mu 10. Kaakati twakatwala kaana babano batugamba nti Uganda okukulaakulana NRM erina okugikankabula emyaka 10 kirambirira. Bwe kinaggwako singa kiba kibaddewo kiba kitegeeza nti abalibeerawo mu kiseera ekyo nga baddamu basoma batulekera ki ekyobusika bayi tubagambe eyo emyaka emirala 5 Uganda okukulaakulana. Kakati ono Nabbanja atugamba nti Uganda weeri essaawa eno eri mu mbeera enzibye nnyo mu byenfuna. Tugamba nti ebadde gye ebyenfuna byayo byagootaana, kakati nti yeetaaga okubeera nga terina kigitaataaganya kyonna nga NRM yeeriwo Uganda okusobola okukulaakulana. Naye kikitwali kyetaagisa emyaka 10 nga NRM yeeri mu buyinza. Ekisooka nga sinaba kubeera nga nyongera ebigambo bya Nabbanja ono, kubanga mu bigambo bye mwennyini ate ojja okwewuunya n'ogamba kakati kino ye bw'aba agamba nti kino tukituuseeko tuba tuli ludda wa? Obukakafu obuliwo era bye tulabako byongera okukakasa nti bano abasajja bajja okubeera nti eggwanga lino baliwambira ddala era nga baagala kuliteeka mu bufuzi obwa famire nga bw'olaba North Korea. Manje ne Museveni nti akoppa nnyo North Korea eyo, nga bw'olaba North Korea nti naye yalina obukulembeze obwali obw'okulonda obulonzi. Munnange byajja bwe bityo, taata n'awamba. Taata bwe yawamba kati omwana yakola ki? Yafuga. Kati wano Uganda nabo baagala kubeera nga bakikola bwe batyo, ye pulaani yaabwe. Era nsuubira kuba nga oba oliawo ne Rwanda bwe kityo bwe kirina okuba nga kiba. Kakati munnange ebigambo ng'ebyo tebiwoomesa nakabululu yadde n'akamu. Gwe muganda wange ampuliriza, kubanga eyo pulaani ekupangira okubeera omuddu paka obwavu obw'ensibo. Yadde bakugamba nti Uganda okukulaakulana, naye Uganda ekulaakulana etya ng'orede ate ebintu byonna tubiraba babiteeka mu mikono gy'abagwira ku lwabwe bapeneti baani, naye nga bakugamba nti Uganda okukulaakulana. Wano nno we njagala okujjukiriza nti Museveni ye kyayita okusannyalaza Uganda oba okunafuya Uganda kumujja mu ntebe oba famire ye okuva mu ntebe, ekyo kyayita okunafuya Uganda. Kino kitambula bulungi nnyo n'ekya Nabbanja kyaleese, kuba kati kino kitwalenga
Rafael Magezi bwe yatugamba nti bajjewe ekkome kuki era ne kiba kitya. Okitegedde muganda wange nti bano baagala okutulaga nti okunafuya Uganda kitegeeza kujja Museveni mu ntebe oba NRM kuva mu buyinza. Era awo kyovula nga baleetamu ebyaba foreign funders nti baagala kukyankalanya Uganda eri mu mirembe naye bapulaninga kubeerawo myaka 10 kubanga mu biseera biri mbadde nga mugamba tya Museveni ajja kugenda ate anaafuga paka kitegeeza nti bino byonna Nabbanja byayogera bwe tulowooza nti aloota biroote gwe mutwale nga Rafael Magezi era bwe yayogera ensonga za life presidency z'okugyawo ekkomo ku age limit ne bisanja era ne bakikola bwe batyo kuba kati we tuli gubadde okimanyi nti CDF Muhoozi nga bwali awo singa Museveni afuna obuzibu nti kati byava dda ku vice president byadda ku CDF nti kati yaba yenyigawo kitegeeza Museveni waafunirawo obuzibu nga Muhoozi kati ye president obadde okimanyi ekyo obadde tokimanyi ku prime minister babijjayo ku vice president babijjayo dda olwakwasa oba CDF bati ne babukwasa Muhoozi ne bamuwa obuyinza bungi nnyo era ne bamusembereza ddala ku ntebe ku kigendererwa. Ekisooka nga sinaba kubeera nga nkubulira ebigambo bya Nabbanja oba kansooka empisewo obulango buno aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku kasozi Jjanyi tuuka enamulanda kitende kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments osobola opangisa olunaku omwezi oba ebbanga lyonna ly'oyagala biba Hillside View Apartments bali ku Entebbe Road ate nga Maintenance Palace bano balina solar systems zonna balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako benstallinga. Dokita waali nnyo wano ku Uganda at large era nga ajjanjabya abantu bangi nnyo endwadde nti kino nakikola olwaba abantu baffe wano ku Uganda at large abawuliriza baffe abasobola okubeera nti munnange babeera eyo nga oli asobola okwesobola nti olumu sina ssente nti tazirina ng'asobola n'okugenda mu malwaliro gonna okwetoola ensi naye nga ettuufu nga bwe baga nti liva wala munnange ekyo kyo nayagala nze ngezeeko kyensobola ffenna tuli baakufa naye ate era tusambagalako toyinza kufa nga tusambagadde olina okulwanako okwo kale omusawo waali Mukisa Transport Services we bali nnyo era basange ku 07 4M932 73 07 be Mukisa Transport Services bano basobola okutambuza wonna mu ggwanga Uganda bwe weetaaga balina emmotoka ez'omulembe nnyo naddala mmwe abagawa obudde wakatonya Uganda oyagala kuva ku airport onoonya abeesigwa obanga ogoba budde ogenda ku airport awo balina waawo emmotoka ez'amangu mangu. Timo Property Consultants Limited bwe wenna ayagala ettaka ayagala ogoba ku nsonga z'ebyapa oba ayagala okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo biba Timo Property Consultants Limited. Kakati munnange kyemulina okusooka okumanya nti Uganda kwegamba tugitwale nga kampani era nga mu mateeka ga kampani oba mu kooti kisinga oba ogenze muwoza kampani eba muntu ku lwayo era eba n'abagikiikirira mu mateeka kampani eba muntu ku lwayo. Kati Uganda tugitwale nti nayo muntu ku lwayo motherland Uganda era ffenna kwe batuzaalidde. Kakati okubeera president kiba kitegeeza nti oba oddukanya eggwanga katugeze nti oddukanya kampani kubanga kampani erina okubaako ba shareholders ffe nga bannansi ffenna tuli ba shareholder ku Uganda n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Kati oli bw'abeera nga manager wa kampani kitegeeza nti aba
aweereddwa omulimu ba shareholders okubeera nga addukanya kampani eyo. Okitegeera? Era aba aweebwa omusaala, era abeera avunaanibwa singa aba asobezza mu kampani nga abulankanyiza sente za kampani. Naye tekitegeeza nti bw'obeera manager wa kampani ate kampani efuuka yiyo. Museveni just manager, era asobola okugobwa, era tumuwa omusaala newankubadde nga wuliriza bulungi kino kigatta bulungi nnyo n'ensonga lwaki Museveni yatutegeeza nga ye bwe yagaana omusaala omunene, era natugamba simanyi afuna miliyoni zaali 3 mbuna Mama Janet n'amutemerako n'endala n'aziteekaba mu NRM, naye ng'ate ku bugagga kwatudde mugagga muvundu. Weebuuza gwe batasasula lwaki wagaana ssente. Kitegeeza Museveni ne musemateeka nti beera ina okubeera nga bakiteesaako mu Parliament nti Museveni aweebwe omusaala ogumanyikiddwa. Ne kati omuntu gwe mutasasula na Museveni atukutta obujega n'akoowa bukuuyi, kati mugenda muvunaana kyo. Ye kennyini ye yeesalirawo. Kale kwegamba Uganda nti Museveni just agimanejiga bumanejizi, so si bwo kusalawo nti akakati kino ebyobugagga byonna ne babyekomya n'ebirala byonna, kubanga kati kyo bwe kirabika era gye tulaga nti emyaka 40 bano bagagga bavundu, ate era nga we bali bakimanyi mugenda muyeba, era ettaka lyamwe bagenda baligula lyonna balitwala n'ebirala byonna bigendera ku gwe. Tolowooza nti emyaka gino giboogerako 10 oba 4 gye bamaze nti just babadde bakulaakulanya Uganda. Amawanga mangi nnyo gakulaakulanye nga bwe gali essaawa eno gali wala nnyo, naye nga tetwagali wala nnyo. Lwaki? Agamu gakulaakulanye within less than 40 years. Naye bano batugamba nti emyaka bu Uganda ebadde strugglinga nnyo mu byenfuna, n'olw'ensonga eyo nti kakati NRM era gikankabula myaka 10. NRM era gikankabula myaka 10 nti okubako Uganda weetuuka NRM ne Museveni alina okuba nga yafa dda. Kwegamba twafuuka tugeze mu lugero lw'abano bwe baatwala mu Promised Land. Kakati munnange Nabbanja ono bw'ati gatutegeezezza n'atugamba nti bannansi balina okubeera abakkakkamu mbu kubanga eggwanga okukulaakulana tekaba kafubutuko, kitwala akaseera kanene. Kakati emyaka 4 mitono nnyo, mulina okugumiikiriza. NRM nebeera mu buyinza emyaka nebeera mu buyinza emyaka emirala, tebalina kweza haafu y'egyo nno gye boogerako 10. Tugendayo bugenzi tubuzayo emyaka 10. Kakati munnange Nabbanja bw'atyo bw'atugamba, era agamba nti NRM ena byetuuseeko, agamba nti ebyenjigiriza biri makula, ebyobujjanjabi, enguudo zizimbiddwa. Nabbanja mu myaka 40 naye kijja kwewuunyisa nti ababuyabuya era bagenda kukkiriza bagambe nti yes, kituufu nnyo, NRM ekoze nnyo mu myaka 40 tulina enguudo ennungi. Bajja kugamba bwe batyo. Kakati munnange ebyo osaanye obitegeere, era nga process gyatugamba mbu tulina kukwata mpola ne tubeera bagumiikiriza. Ti bw'ogumiikiriza kiribedda mmese ya Mutala kyageza kukubeera nga ategeeza, naye nga embeera muganda wange bwetyo bweri. Simanyi ki kyolowooza ku nsonga eyo, naye nga Nabbanja gwe twogerako nze mmanyi ebizimbe bye ku Mityana Road n'ewalala. Bano bagaggawadde nnyo baganda bange, era
njagala okubuulira nti gwe bwagagamba nti Uganda erina okufugibwa NRM emyaka 40 gwe kyoba omanya nti n'abaana be nabo abatadde awo mu layini ey'okubeera nti bagenda kuba batambulira awo nti wanaagenda okukaddiira ng'amaze okubeera ng'abakonekitinga nabo nga bakoze eki gwe ababo bali luddawa oba gwe oli luddawa muganda wange ampuliriza oba ndaba essaawa zino wano ku Uganda at large bwe ntyo sigenda kubeera nga nsukkawo wano naye nga ekyo kirimu ebintu bingi nnyo era kyongera okutulaga nti kubadde kutuwudiisa ebbanga lyonna baagala okubeera nga eggwanga lino baliwambira ddala balitwalira ddala baliteeka mu bufuzi obw'ensikirano nga famire emu yeekola ki kakati abo bakompulisezi baabo abasobodde okubeera nga babayambako nabo tebakimanyi tebagenda kubasuula naye bwe banaabasuulira oba oli abo babalawo emyaka emirala nga 2 mu maaso nga bali mu kintu era nga banoozenooza oba emyaka 10 kuba Nabbanja yakamala ku bwa prime minister emyaka teginnawera n'5 teginnawera bulungi 5 olide Mugagga Muvundu bwe kyoba omanya kale bwe ntyo munnange sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano atusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo Mukama Katonda akuume.